Waliwo ababaka ba palamenti abali mu kusattira era nga bano baddukidde ne ku poliisi oluvannyuma lw'okufuna ebibaluwa bikiro kitwala omunaku ebyabasindikiddwa nti ekibinja ekyeyita Association of Retired Officers in Uniform in Uganda nga kiyita ku mitimbagano nga bibalabula olw'okulemererwa okukola ku nsonga nti ekibinja kino ze kigamba nti ze ziruma omuntu wa wansi n'okumusuza nga akukunadde nga lumonde mu kikata. Ebibaluwa bino byasindikiddwa ku bbaluwa namayengo email ez'ababaka abawerako nga bibalabula nti bakwate ensimbi obukadde bw'eza Uganda 10 buli omuntu bazisindike eri ekibiina ekyo ng'ebbaluwa zino zabadde kasonsomolera ng'eriggwa ly'ettovu lisonsomolera ne gye litafumise. Ekibinja kino ekyeyise Association of Retired Officers in Uniform era nti kirabudde ababaka nti oluvannyuma lw'okuwaayo ensimbi zino obukadde 10 buli omu beeyame nti omulundi omulala bajja kukola ku nsonga zaabwe ng'aba Association of Retired Officers in Uniform so si bo babaka kweteeseza bokka. Luse Akero omubaka omukyalo wa district ye Amulunga munna FDC y'omu ku baafunye ku bibaluwa bino era ono agambye nti mweraliikirivu ddala nga tamanyi kigendeerwa ky'abantu bano. Ono agambye nti yeekubidde eddenduulu eri poliisi ya palamenti emuyambe enoonyereze ku bantu bano. And then when I read the content, I got a bit concerned because it's not just one but two. So I talked to police officer who gave me guidance and said I shouldn't take it lightly but report it to police, and immediately sent me the number of the director CID, and I talked to him and he said yeah, he had already received complaints like that and they were investigating. This is not just to say that maybe these are just scam people or cyber scam. With all that is happening, I have all the reasons to be afraid. Evelyn Chemutayi omubaka wa palamenti omukyalo wa district ye Bukwo naye yafunye ekibaluwa kino era agambye nti enkya ya leero agenda ku poliisi ya palamenti yeekubira enduulu. I saw the mail on Friday. I'm going to Parliament today. I'm going to Parliament Police and of course report that case because I don't know who sent and I don't know the motive why they had to send that letter to me. I'm just concerned. I just asked myself why could they send such a message to me. Ensonga zino ababaka ba palamenti bategeezezza nti bagenda kuzanjula eri palamenti eyawamu basabe sipiika abeeko kyakola nga bagamba nti ebintu bingi ebizze bibaawo mu nsi eno Uganda naye nga mu kutandika bibeera ng'ebyolusaago n'olubalaato ne bifundikira nga bikosezza nnyo bannansi. Nga amasomero agamu gagguddewo olusoma olwokubiri olunaku olwaleero abakulembeze wamu n'abatuuze mu district okuli Butambala ne Gomba bali mu kutya okw'amaanyi ku ngeri abayizi b'amasomero gye bagenda okutambulamu okutuuka ku masomero wamu n'okusala enguudo nga kivudde ku bidduka ebingi ebiyita ku luguudo oluva Empigi okudda e Butambala Gomba ne Sembabule oluvannyuma lw'olutindo lw'omugga Katonga okugwamu emmotoka ne ziba nga tezikyakozesa luguudo olwo olw'e Masaka. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikira ku bino. Abakulembeze wamu n'abatuuze mu bitundu bino bagambye nti olw'okuba abantu b'omu kitundu kino tebamanyidde embeera ya bidduka ebingi kyandikalubiriza abayizi okusala oluguudo okutuuka ku masomero oba nga bavaayo ku masomero nga badde ewaka. RDC w'e Butambala Lubwama Sulaiman Bucha ategeeza CBS nti batudde mu lukiiko lw'ebyokwerinda ne basalawo okutegeeza ku b'ekitongole ky'ebyenguudo mu ggwanga Kiyunura bayambeko mu kuteekawo obugulumu mu bifo ebiri okumpi n'amasomero. Kyokka n'agamba nti singa ensonga eyo batekoleddwako abakulira amasomero balina okuteekawo abantu abanayambako abaana b'amasomero okusala oluguudo luno. Eraliikirivu bwe tufunye okufuna ddala okuva mu bazadde ate era nga naffe tubulaba bwe bw'okubeera nti amasomero agasinga naddala mu Butambala n'okugenda e Gomba e Butambala okuva e Lukalwawo wonna olabako Abasanda Kibibi abaana babeera basala amakubo ate emmotoka zidduka nnyo. Kyetugenda okukola tugenda kwengeejinga Yunula bwe zinaali emmotoka zikyayita eno tulabe oba twongera mu buhampusi obusobola naddala mu bifo ewali amasomero. Ate abamu ku batuuze mu kabuga k'Egombe mu disitulikiti y'e Butambala bogeddeko ne CBS bo bawadde abazadde amagezi nti bawerekere ku baana baabwe babasazisa oluguudo. Nze ndi Egombe tawuni Abdi Kiwundi Abdulahid Kiwundi ndi musajja musuubuzi naye ndowooza kye nandisoose okukubiriza abazadde ku mbeera eriwo kuwerekera ku baana obutabamalawo ku kino ekimu
kuba bagenda kukiona ekintu ekipya kibadde batamanyidde emmotoka zitambula zituuse obungi. Ebyo nga bikyali awo akulira ebyokukunga abawagizi b'ekibiina kya NRM mu district okuli Mpigi, Butambala ne Gomba, Kawe Sulaiman ng'era muvubi babadde agenze ku lutindo lw'omugga Katonga olwagwamu okwetegereza embeera. Asabye gavumenti eyambeko ebeeko ne kyewaayo abatuuze naddala abasuubuzi abali mu kitundu ekyasalwako olutindo lw'omugga Katonga, n'agamba nti bano bafiiriziddwa nnyo. Kyokka ono n'awakanya bannabyabufuzi nti abagamba nti Katonga okugwamu kiva kubalimira omuceere mu lutobazi lw'Erwera wamu n'abasimayo omusenyu. N'agamba nti bo ng'abadde mu kitundu ky'Erwera okumala ebbanga ddene, enkola y'oluguudo oluyita mu Lwera yerina okukyuka nti olw'okuba ekitundu ekyo kirimu amazzi mangi nnyo. Abantu baffe bambi babonyeebonye nnyo, babadde mu mabanka, bagenze mu ziro, bonna emirimu tegikyatambula, bafiiriddwa ssente mpitirivu nnyo. Onna Mpigi, Lukaya, wonna bafiiriddwa nnyo naddala abantu baffe kubanga ssente zibadde zibayingiza z'emmotoka ezibadde zitambula. Kula CBS nze Patrick Serugo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako Nana Herbal Mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo. Senyesa Nana Herbal Mouthwash ozize amannyo okulwala, okunyenyeera n'okuvaamu olusaayisayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority. Nga bali wamu ne Nice Ntangawizi Tea, amajani kawoomera n'antameggwa g'oteeka ku caayi buli omu n'akwesimisa. Saako Nice Curry Powder akanza alikoolya n'okuba ennoga ne weenuguuna. Byakakasibwa UNBS. Nga bali wamu ne Shana Herbal Gentle Wash akuziyiza okufuna infections, okukuuma ng'oli muyonjo. Amwetaaze musange mu supermarkets, pharmacies ne cosmetic shops zonna. Yakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu ekya National Council for Higher Education kirina obuyinza okusalawo ku bisomesebwa nga munnamateeka Moses Okwalinga bw'annyonnyola. Ekitongole eky'enkomero kye baateekawo kati kirina okukwatagana n'ebitongole ebirala katugambe nga ffe mu mateeka tulina kye tuyita Law Council. Law Council yesalawo kye basomesa mu university, ku LDC, kye tusomesa balooya. N'ebyo byonna birina okukwatagana ne National Council. Kati ekitongole ekyo kirina obuyinza nga kyebuuzizza ku bitongole byonna ebiddukanya either universities ku ki ekirina okukyusibwa mu curriculum. Nakyo kyennyini kirina unit enoonyereza oba byetusomesa ennaku zino bikyagasa okusobola okukuuma omutindo n'okugenda mu maaso ng'ensonga bwe ziba zikyusa. So kati National Council tegenda bugenzi naki masomero gye digasazeewo, naye nakyo kyennyini kirina department enoonyereza ku nsonga kyenda ze tuyinza okusomesa okusobola okutereeza amasomo ga Uganda. National Council kye kitongole ekirina final say ku curriculum mu Uganda. Saabalangira wa Buganda Godfrey Musanje Kikulwe Ngobe afalasidde abalangira n'abambejja abakyali abato okukola obuteebalira okuzza Buganda mu kifo kyayo okujjawo embeera ey'ebyali ebyanyuba bikuseera enkejja amazzi bagigaseerera mu ntamu nti ossaamu matono. Saabalangira Godfrey Musanje Kikulwe Ngobe bino abyogeredde mu Kigango mu ttabamiruka w'abavubuka abalangira n'abambejja abali wansi w'emyaka 45. Nabenga tetuli bumu bakijja kugenda mu lyo lulangira. Ekyokubiri bemanye tibakulembeze baffe abagenda okudda mu bigere byaffe. Kakati bagezeeko nnyo okutuyigirako nga naffe tubasomesa, naye naffe ne bakubira abannanga balangira bakula b'emituba kubasembeza babeere nga batwala olyo lulangira mu maaso, baleme kukozesebwa, beewe ekitiibwa, babe nga baagala nnyo Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka. Omulangira Kenneth Tebandeke nnyini ntebe w'olukiiko olutaba abalangira n'abambejja abavubuka agambye nti tabamiruko ono yategekeddwa okulaga abavubuka abalangira n'abambejja obuvunaanyizibwa bwabwe eri Obwakabaka okuva nga bakyali bato anti bulijjo Sseggulu ligamba enjuba tegaana. Gadde okutongoza projects zaffe zetulina mu bavubuka ng'eya amakanzu naddala agaffe ge tunaakozesa ag'oli olangira. Project yaffe ya events ne
ne SACCO gye tulina. Twayagadde era okutongoza enkiiko z'abalangira n'abambejja abavubuka abali mu masaza ag'enjawulo ate n'okwongera okumanyagana ng'abavubuka abooli olangira. Abavubuka bonna abooli olangira yonna gye muli mbakuutira mujje twegatte tukolere wamu tulabe ng'Obwakabaka bwaffe obwa Buganda tubutumbula ng'era tutumbula n'oli olangira. Omulangira Goloba Wilberforce omuyima w'ekibiina kino asabye abalangira n'abambejja abakyali abato obutatiiririra Bwakabaka mu buli mbeera kubanga be bakulembeze abaddawo ate nga bulijjo emiti emito gye giggumiza ekibira. Abalangira abavubuka bongere okubeera abeetoowaze nnyo eri abantu bonna n'okubeebuuzaako okumanya biki ebiyinza okubayamba okugenda mu maaso kuba bw'oteetoowaza tosobola kumanya ate n'omuntu tasobola kukutuukirira tosobola mutuukirira n'asobola nga okuba nga akuddamu oba okukubuulira kyonna kyayinza okukubuulira n'okwongera okumanya olyo lwabwe olulangira engeri gye lutambulamu. Akasatiro keeyongedde mu bakulembeze b'ekitongole ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza amatendekero aga waggulu ekya National Council for Higher Education oluvannyuma lw'abamu kubaddukanya amatendekero aga waggulu okwekwasa akakiiko kano nti ke kaviiriddeko obuzibu obw'abayizi bannayuganda bamaze okusoma diguli esooka obutakkirizibwa kweyongerayo okusomera mu matendekero ag'ebweru wa Uganda. Kitegeerekese nti waliwo abayizi mu masomo agatali gamu agasomerwa wano mu Uganda abatasobola kweyongerayo na misomo gyabwe ebweru wa Uganda mu universities eyo nga kigambibwa nti amasomo ge baasooka okusoma gawanduukululwa era nti makadde nnyo nga n'olwekyo universities ziri teziyinza kubawa bifo. Ensonda mu kitongole ekya National Council for Higher Education zitegeezezza laadiyo ya Kabaka Kyabassa mu jugumiza ggwanga nti abakulu bagenda kutuula bukubirire baddemu beetegereza obuzibu buno we buvudde. Wabula omumyuka wa Ssenkulu wa Ssettendekero waggulu Professor George Lada nga yavunaanyizibwa ku by'ensoma mu yunivasite ey'eggulu agambye nti ekizibu ky'abamu ku bayizi okugaanibwa ebweru nabo eggulu kyabakosezza newandibadde nga tebannaba kumanya muwendo mutuufu ogw'abayizi abali mu mbeera eno. Professor Lada agamba nti bagezaako okutegeeza akakiiko aka National Council for Education okubaako kye bakyusaamu yadde nga bo babadde tebannayambibwa. Misadvertising, not updating their website because programs are accredited, they are updated, their names are changed, but they don't remove them from their website, you see, making it look like those programs are unaccredited. The university is also facing the same thing, although we haven't got any complaint. Right now I'm going to the AR. I asked the AR a long time ago when that thing came up. It says those are programs. Some of the programs we even don't know. I think they mixed up their website. They are now seeing the consequence. Ate ye Professor Celestino Bua omumyuka wa Ssenkulu wa University y'Embalala obuzibu abutadde ku kitongole ekya National Council for Education tikizze kyekwasa obutaba n'abakozi bamala nga kye kiviiriddeko obuzibu mu ntambuza yaakyo ey'emirimu. Circumstances that the university just wakes up and starts teaching programs that are not accredited. Most of the programs that you may find are listed on the council website as expired. It's because programs are accredited. Once accredited, they have to be reevaluated every 5 years or so. There is what we call a program cycle. Most universities would submit these programs for reaccreditation. But I think the problem is that the council has challenges in coping with the number of programs that are. Ate ye yaliko omukulembeze w'abayizi Giridi President mu University ya Makerere Shamimu Nambasa agambye nti bannaabwe bangi bafiiriddwa emikisa n'okummibwa emirimu ebweru wa Uganda nga babagamba nti diguli zaabwe ze baafuna zaggwako dda ku mutindo gw'ensi yonna. Bagenze okwesanga ng'abayizi abasinga baba bagenze mu nsi z'ebweru maybe nga bagala kukola masters bagala kweyongerako mu by'okusoma even n'abanoonya just emirimu nti zino university z'oba otaddeyo application yo oba owabweru wa Uganda bagenda okukebera ku National Council for Higher Education ng'obudde bwe wasomeramu koosi n'ogimaliriza koosi yo yali nga yaggwako. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dr. Tom Senkungu annyonnyola nti okukola dduyiro kiyamba mu kusala omugejjo.
kimuyamba okufuga omugejjo n'aba nga tagejjulukuka kiteetaagisa. Mu ekyo n'alaba ng'akendeeza emikisa gye egy'okulwala endwadde ng'eya pressure, sukaali. Kyokka ate jjukira abantu bano baba bakola exercises bafuna emikwano. Mu mikwano egyo ne gibayamba okufuna engeri gye bakontrolingamu anxiety ne depression. So omuntu abeera musanyufu, muudu ye bannungi, kimuyamba okwebaka obulungi, kyokka olwo n'afuna ne confidence. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Minisita mu yafeesi ya Pulezidenti Mire Babalanda Sabbiiti ewedde yategeezezza nti waliwo ababaka ba gavumenti abagezaako okumuwa ekyoja mu miro nga mwe mwali n'eyamusindikidde obukadde bw'ensimbi za Uganda 20 ku ssimu ye mu ngeri ya sebusiru bwa enkoko ku kyalo kwekulidde ate amazzi enywama n'abemu. Minisita Mire Babalanda eyabadde mu lusirika olw'aba RDC ne ba RCC ekyankwanzi yalawudde abaka ba gavumenti bano nti bakomye obusiiwufu bw'empisa obwo era amayisa ago bagayiteko kalambiko ekibbo ke kiyita ku mugenyi. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde akulira ba RDC banne Justin Mbabazi nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Joseph Lukyamuzi ku nsonga eno n'endala. Sabbiiti eno Minisita wa Presidency Mire Babalanda yalumiriza baradisi abamu nti bagezaawo mu enguzi. Ekintu ekyo naddala gwe ng'akulya baradisi wekiraba otya tekyabanyigiriza nnyo? Bwe kiba nga kyakoleddwa sibire yakikola mu bukyamu. Naye teyayogeddeko omu yekka yagambye baradisi n'amenyayo omuntu yagezaako mu obukadde 2. Kubanga tulaba lwaki ensonga RDC nga Pulezidenti akuwadde omulimu ate ssente oziwa minisita oba owaayo zaaki. Simanyi ayinza okuba nga ayagala kwegula. Nedda gino emirimu tebagigula, kisinziira ku performance y'omuntu kubasinziira eyinza okuwummuza oba okuleka n'ogira ng'okyasaavinga singa gyali gyakugula. Oliawo n'abantu abasinga singa bakyagirimu nnyo. So nze nsuubira ebikolwa ng'ebyo si birungi omuntu okwata essente ate n'atandika ozisindika ku simu ya minisita nga tamwebuuzizzaako oba oliawo nga tamugambye abakola ekintu ng'ekyo. Kubanga omuntu ayinza okikola nga akagenderere ng'oba oli ayagala kulaga nti kituufu omuntu gundi namuteerako ssente era emirimu tugigula oba oliawo nga waliwo abalala abamukozesezza okukola ekyo. Minisita tonayogerako naye? Sinayogera naye. Kintu kyonna bwe kibaawo ate nannyini kyo n'akyeyogerera oba oliawo tuba tulina kunoonyereza mu mbeera eya bulijjo okulaba lwaki abantu abo bakola ebyo babikola mutima mulungi oba mutima mubi. Kubanga naffe ofiisi zino bangi omuntu akutega n'agamba kanteereko RDC ssente mulage nti yansaba enguzi obula nti bwe ndabako ssente omuntu ng'asimpise nze muddiza mangu nnyo. Bw'abeeranga mukwano gwo ng'omumanyi? Saagala mukwano gwange amala kunkubira n'aŋŋamba nti kubanga si buli na mukwano gwa muntu nti amuwa ssente. Ate waliwo omukwano akuwa olw'okwagala obeereko ky'omukolera. Kati emikwano gyawuka tobula omuntu yenna ne bwaba mukwano gwo nga tomumanyi naye nga yeefula mukwano gwo nga alina kyakuweereza era obeera suspicious nnyo tobula yeewuunya nnyo okulaba nti baana bamuteera ssente ku simu ye. Kwegamba mukolera mu kwekengera? Si kwekengera zisa naye era tekiba kya buntu bulamu omuntu okuweereza omuntu ssente nga tomugambye oba tomutegezezzaako oba nga tomusatu. Byamu bagamba nti RDC ajjawawo obukadde 2 okuwa omuntu enguzi ogwo musaala gwe gwa myezi nga 10. Siri shuwa nnyo nti ze ssente miliyoni 2 nti waliwo yazirabako. Kiyinza okuba nga kyogerwako boogerwa nga si kituufu. Siri shuwa ku bintu byonna ebiba byogeddwa kubanga sinze mutuufu wabbikakasa. Oba mulimu n'entalo mu makkati kuba waliwo Central Southern Corruption Unit ate yagenda wakulya Crime Intelligence baali bamutega butezi ki? Ebyo sijja kulimba ebitongole ebyo nti naakulima nti nomanyi nti balina entalo. Nze kyemmanyi ebitongole ebyo byonna bya gavumenti ate buli kitongole kikola omulimu oba obuvunaanyizibwa bwakyo bukiteeka okukola ng'ekitongole. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Modern Tea, amajani agajjudde obuwoomi n'eddekende nga buli anywedde ku caayi waago asigala agatendereza. Modern Tea gali mu bika omuli aga vanilla, ntangawizi n'ekisubi era gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modern Tea, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Olukiiko oluddukanya ttiimu y'omupiira ey'essaza Busiro lulangiridde nti ttiimu eno ku mulundi guno nti ekisaawe ekyakabaka kyabaggu ewa Kiso kyegenda okukozesa okuva ku kisaawe kye babadde bakozesa ebbanga eriyise ekya Ssentema ku ssaza olwo nno ebintu bibeere tterere nga nnyindo ya nte.
Nyine ntebe olukiiko oluteekateeka ttiimu eneesaza Busiro Joseph Damulira Kawuma yakakasizza bino bw'abadde akulembeddemu omukolo ogw'okwanjulira bannabusiro olukiiko lw'abatendesa abajja ku kisaawe ekya Kabaka Kyabaggu. Bulayimu Kirya yalondeddwa ng'omutendesi omujja owa ttiimu ya Busiro ngazze embigere bya Simon Peter Mugerwa eyagenze mu ttiimu ey'essaza Buddu okwewala embeera ey'ezivaamu omukulu Zangaala. Bulayimu Kirya sizoni ewedde yabadde mu mitambo gya ttiimu ya Buddu gye yatuusizza ku luzannya olw'akamalirizo naye Busiro n'ebatwalako ekikopo olwo Buddu n'eviiramu awo ng'ogusima ebbumba. Ku mulimu guno Bulayimu Kirya agenda kukola n'abamyuka basatu Godfrey Waswa, Michael Kabali ne Hussein Sadamu, era nga Bulayimu Kirya ajjukirwa nnyo okuwangulira Gombe ekikopo mu 2020. Busiro mu mpaka z'amasaza ez'omwaka guno eri mu kibinja Muganzirwazza ng'erimu ne Mawokota Gomba ne Mawogola saako Ssese ne Kabula. Empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno zisuubirwa okutandika nga 24 omwezi ogujja ogw'omukaaga. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Omugga Timba guli ku butaka bw'abefumbe obw'Ebulamba Bulemeezi ewa Sempala Sejjala kale abaana abalenzi abazaalibwa okumpi n'omugga ogwo Timba batuumibwa Ssettimba ate bwe baba bawala ne batuumibwa Nattimba. Yadde nga Ssettimba ne Nattimba gatuumibwa nnyo ab'effumbe ab'Ebulamba naye era gayinza n'okutuumibwa abaana ab'ebika ebirala ebitali ffumbe kasita bazaalibwa okumpi n'omugga ogwo Timba mu Bulemeezi oba okubaako obubonero obw'olwatu ku mubiri oba mu bikolwa mulongo Timba. Nga tugenda mugebweru soko ojjukire bino nga bikutuusibwako era mu Uganda Limited abakugu mu kutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetaagidde saako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi ogw'okutaano ogwa muzigo omwaka ogw'2023 bwe lwali bwe luti mu 1966 gy'emyaka 57 egyakayita Kawenkene Apollo Million Obote Opeto yayita olukiiko olw'abaminisita nga lwalimu n'ab'ebyokwerinda saako minisita ow'ensonga ez'omunda ne Ssaabapoliisi nga luteesa ku butakkaanya obwaliwo wakati we n'Obwakabaka bwa Buganda. Milton Obore eyali amaze okujjawo yafeesi ya president n'ey'omumyuka we n'awamba obuyinza bwabwe olukiiko luno yalukozesa n'alutuuza mu kisulo ky'obwa president mu Kampala era bwe yaluvaamu n'alangirira nti embeera yaliwo yali yeetaaga kukwata mu ngeri ya kijaasi. Milton Obote yakubira musajja we Idi Amin Dada n'amulagira amusange mu kifo kye kimu bw'atuukawo n'amuwa ebiragiro nti akwate emmundu atabaale Obwakabaka bwa Buganda era nga 24 Meeya Amin n'aduumira abasajja be ne balumba olubiri lw'Emmengo kyokka Ssekabaka Muteesa owookubiri gwe baali baagala n'atolosebwa n'agenda mu buwaŋŋanguse. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya hoteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750598011 ng'era bali wamu ne Chiko Omukyuzi Mix tukwaniriza mu nfumba empya nga gw'okozesa olwakawoowo akaalagirwa n'eddekende ate eno nga bw'ozitoya ne subuwo naawe afumba akatogo. Chiko Omukyuzi Mix mufuule etteeka. Gavumenti ya Malawi ekulemberwa President McCarthy Lazarus Chakwera etandise okunoonyereza ku muliro ogwakutte ne gusaanyawo yafeesi za gavumenti enkulu okuzuulira ddala obanga teguliimu banene abagulinamu omukono anti bulijjo Ssekabanja ka mulogo n'addamu talema kuba mulogo. Omuliro guno gwakutte emyaliiro ebiri egisembayo egy'ekizimbe ekya gavumenti eky'emyaliiro 7 ne gusaanyawo yafeesi 2 mu ministry ey'ebyettaka ezikola ku nsonga ez'enkizo okuli yafeesi y'eggwandisirizo ly'ettaka ne yafeesi ey'ebyapa. Omuliro guno era gwasaanyizaawo yafeesi emu mu ministry y'ebyamateeka n'essiga eddamuzi ne gusaanyawo yafeesi eya gavumenti ekola ku bya kontrakiti wamu n'emmeeza emu ey'enkizo mu maka g'obwa president saako yafeesi ekola ku nsonga ez'olukiiko lw'abaminisita nga ddala kuli kubadde kwemala ggoga omusezi lyeyemala mu lutabaalo.
Minisita wa Malawi ow'ebyamawulire n'enkola endigito Moses Kakuyu agambye nti gavumenti etaddewo olukiiko nga luliko poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala banoonyereze mu bwangu ensibuko yennyini entuufu ey'omuliro guno, kyokka n'agumya bannansi ba Malawi nti ebiwandiiko byabwe tebafaayo yadde nga bijjiiridde mu muliro naye byonna babadde babiteeka dda ku muyungo omudigito. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gakutusibwako Esara Afro Chicks abaluza obukoko obw'olulyo n'okubugema era bakola n'emmere y'enkoko n'okukuwa amagezi mu by'obulunzi. Esara Afro Chicks. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bazudde ekitonde ekirala ekirumu ennyenjala nga omuntu nga ye nabbubi nga bakizudde nti ng'enjala bweruma abantu ne basiiwuuka ne nabbubi enjala emuyisa bubi nnyo yenna n'afuma nga takyafaananika. Abayivu abasookera mu kuyigira okubala ennamba mu bikwate tyemu emugga 2233 tannadda okunoonyereza okwa luno bakoledde ku University of Cincinnati ne beetegereza enneeyisa ya binnabbubi ebitali bimu mu mbeera ez'enjawulo. Ababangufu bagambye nti nabbubi enjala bwe muluma obulungi n'agiwuliramu atandika obutalowooza na kwefumiitiriza bulungi okufaananako n'abantu abamu abayala enjala bejjako emitwe gyabwe abawadde ku butole bw'emmere n'abakozesa buli ky'abaayagala. Omu ku bamanyi abeetabye mu kunoonyereza kwa luno Professor Bradford Miranda agambye nti nabbubi enjala bwe muluma obulungi atandika n'obutalaba bulungi ng'amaaso gajjako ekifu nabbubi n'atambula nga kyasanga kyatomera. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Waliwo ababaka ba Parliament abali mu kusattira bano Badukidde ne ku poliisi oluvannyuma lw'okufuna ebibaluwa bikiro kitwala omunaku ebyabasindikiddwa abeeyita ab'ekibinja ekya Association of Third Officers in Uniform in Uganda nga bayita ku mitimbagano nga bakozesa ebbaluwa namayengo email nga bano nti babalumiriza okulemererwa okukola ku nsonga eziruma bannayuganda abawansi era nga bano babagamba nti buli omu abasindikirayo obukadde bw'ensimbi za Uganda 10 kyekyo bwe bakimaliriza era bakole n'obweyamo nti bwe badda mu Parliament banaateesa ebyo ebiruma omuntu wa bulijjo so si bo kwefaako bokka. Nga amasomero agamu gagguddewo olusoma olwokubiri olunaku olwaleero abakulembeze wamu n'abatuuze mu disitulikiti okuli Butambala ne Gomba bali mu kutya okw'amaanyi ku ngeri abayizi b'amasomero gye bagenda okutambulamu batuuke ku masomero n'okusala enguudo nga kivudde ku bidduka ebingi ebiri kati ku luguudo oluva Empigi okudde Butambala, Gomba ne Sembabule oluvannyuma lw'olutindo olw'omugga Katonga okugwamu bwe kityo ne kiba nga oluguudo lw'e Masaka terukyakozesebwa mu butongole. Saabalangira wa Buganda Godfrey Musanje Kikulwengobe afalasidde abalangira n'abambejja abavubuka bakole buteebalira okuzza Buganda mu kifo kyayo. Gavumenti ya Malawi ekulemberwa President McCarthy Lazarus Kyakwera etandise okunoonyereza ku muliro ogwakutte ne gusanyawo yafeesi za gavumenti enkulu nga gwakutte emyaliriro ebiri ku kizimbe kya gavumenti eky'emyaliriro 5 nga woofiisi ezakwatiddwa omuliro mu ngeri y'ekyewunyozeza ez'enkizo omuli yafeesi 2 ekola ku ggwandiisiro z'ettaka wamu n'ebyapa mu ministry ey'ebyettaka saako yafeesi ya gavumenti ekola ku kugaba kontrakiti ofiisi ya gavumenti ekola ku nsonga ez'olukiiko lw'abaminisita ne yafeesi endala ez'enkizo ddala nga gavumenti egamba eri mu kunoonyereza obanga omuliro guno tewali banene bagulinamu mukono. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.